opportunity n'okwogerako nammwe. Amanya gange nze Susan Wamala nga nze chairperson wa Head Teachers Association Mukono Municipality ne Mukono Diocese. Tubebaza okujja okubeerawo leero yebadde meeting beginning of this academic year 2025 mu Mukono Municipality era abasomesa abakulu b'amasomero bazze bangi. Registering over 160 head teachers who have attended. Okusinziira ku bigezo bya last year, I'm congratulating abanange nti twali 9th in the country, but still most of us were disappointed with the results. Kakati we twatunuulira ekintu ekyo, twagenda okulaba ng'ekizibu tekiri ku baana, nga kiri ku basomesa bennyini. Abasomesa baffe bano nga beetaagamu obbateeka up to date. Kubanga twawulirako nti bwe bagenda okumaakinga most of the responses ze baawa bo bennyini baali tebakola ki tebazikkiriza. Kakati ne tugamba kitegeeza abasomesa baffe tuba training. Abasomesa baffe twagala obba traininga first of all okubawa ensomesa empya egenda mu new curriculum ng'eyigiriza omwana okulowooza kye tuyita critical thinking. Twagala tutunuulire nnyo values ne life skills. Critical thinking, twagala creativity, twagala how children can interpret, how children can comprehend. Ebintu ebyo tubirabye nga biraakinga mu ki mu masomero gaffe. N'ekintu ekirala kye twalabye language barrier. Olw'okuba abaana bano tebategeera Luzungu, jjukira tebalwogera ate si kujerega naye oyinza okwesanga n'abasomesa baffe tebabawa Luzungu olwo olukola ki olubayamba. N'olwekyo tutaddewo strategies nyingi. Esooka twagadde tutandikirewo bwe tumala okuba traininga tugenda kusetinga ekigezo ekya ffenna a uniform exam ffenna amasomero agali municipality. Lwaki twagala tucekinga abasomesa baffe ekibye tuba traininze bye bawadde ki abaana. Kuba kati ekizibu ekiriwo musomesa omusomesa ategeera curriculum emu kubanga ebintu bitono nnyo omwana okuyita omusomesa ategeera curriculum gy'agoberera. Omusomesa amanyi curriculum bwefaanana. Kasatu n'abo tugenda byonna kubibawo. Tugenda bawa assessment measures. Basesinga batya abaana. Kakati ekintu ekyangu ennyo kye bayinza okutegeerako mu primary kwe kumaakinga abaana. Baba maakinga batya. Scores bazigradinga batya. Kubanga tetumanyi scores za UNEP naye at least tulinako ka idea ti omwana okuba ne D1 ndowooza yandibadde atandikira mu 95%. Kakati bwe tuba tuscoringa abaana tuba scoringa ffe mu byaffe ebigezo nga tuba encouraginga oba tujja kufuna omwana alina 68 tumuwe excellent abeere contented nti nja kufuna ki D1. Tugenda bibasomesa byonna. Ekyekye tugenda okubasomesa tubagambe nti kati the new trend tetukyatambulira ku 3 domains. Domains ezo simanyi bwe nyinza zinyonyola mu remembering, understanding and applying ebigezo byaffe byonna naye kati ziri 6 to 5. Kati tulaba they remember, they have to understand, they have to analyze, they have to apply, there is evaluation, there is creativity. Era bw'olaba skills kati ze twadvocatingidde mu masomero gaffe zitunuulidde nnyo kolomu eyo. Besides competences, twagala content eyo agenda bisomesa atya. Ekirala kye tutunuulira is the pedagogy system, the art of teaching. Approach ki bukodyo ki bwagenda okusomesa. Muyinza okujjukira dda mu myaka gyaffe nga sigenda kwerabira personally. They were teaching us the rivers in Africa, and the teacher came up with a song. Nezijukira Mrs. Wambuzi, who was my teacher in P5 in Kampala parents. N'atusomesa months eri 3rd of January, February, March, April. Ekiri mu kinnya kyeki. That is the innovation we are calling upon our teachers to do what? To let them engage the learners. Abasomesa boogera nnyo ate bwe boogera nnyo ne baconfusing abaki abaana okukozesa Oluzungu. Kubanga Oluzungu is the media of instruction. Tulabye nga amasomero emphasizing English speaking, they are the ones that have excelled because English is the media of what? Instruction. Sigenda government ntaddewo etteeka mu municipality ti abaana bonna boogere ki Luzungu naye tubawe obukodyo obukozesa ki Oluzungu.
For example, nkugambye nti kati ko curricula yaffe tujja extendinze tetukyakoma ku mizannyo na kuyimba na scouting kati tutaddemu debating tutaddemu quiz essomero erikuliraana liyite in the afternoon nti leero missing SCU is next to Seta CU. Let them have quiz. Let them debate with one another. Abaana ku assembly, let them do a lot of public speaking. Because all this is done in English, and this is going to help them to rehearse that language which is making them not do what? Perform, which has become a barrier. Ekirala kye tusinga okwetaaga abasomesa government etuwadde textbooks. But you find that these head teachers obutabo babuleka mu office. If there is a school singa kulyogera batuma abaana akatabo buy that textbook. But surprisingly it was in the box. The government yakabawa kitegeeza ati when you receive gwenga head teacher, do you bother to know people how are they applying the content in that one in that book? Semba ekyo njagala okugamba basomba head teachers bana muve ku ebyo batwanda marking abakola guno mwaka muki teri akwanda marking UNEB tokuwangako nayo draw kyoba mulabewo ate kati batuyamba UNEB tetutekako naki namasomero then that element bakwanda marking tebakola kino no egwo omwaka gwawedde gwakoze eki gwawedde. Come, I'm inviting you head teachers, and don't send only teachers. It will be very good when you are also as an immediate supervisor to attend our workshops tuzaarrange tuzorganize nze tubawadde dates tugenda training but teacher ba P7 bonna on 21st on 22nd tutandika n'abagoma division on 1st of March tulina abaki ekintu kyaffe our strategies etugenda okulayinga because our key focus 2025 is to see that we are on top as Mukono what municipality. Tubadde tufuna challenge nga bwe tuteeka on board, but I want to invite you. Whenever oba olaba nga bo bayise nnyo wafunye foozi nnyingi, there is something you don't know. Come, ate nekyo come and share with us. Now otuweko obwo obukodyo obukumakinga all the time to perform at best. So I'm call upon you. Kati kana akalowoozo kagenda n'eriba our private schools. You know these head teachers can't decide for those schools because they are not the business owners. I'm calling upon the directors. Don't just make business when you don't know what is on the ground. Chokola because the business nga tomanyi kikola ki ground. Mu ebyasinze okuba disappointing ojja kusomera okucekinga abaana bafunye 100 bonna. Kakati ate PLE bakomezaawo ne mu mock omanyi nti ne mu mock amasomero agamu gabba ebigezo mock, can you imagine? Kakati mock bamakinga bulungi n'ofuna 4 kakati byakomyewo yafuna 5 na 13 omusango ogutadde ku ki ku UNEB. Directors genda wansi supervising maxi zebawo omwana right from P1 ziri genuine kubanga kati UNEB eringa etuguddewo ki amaaso. It has been an eye-opener ti ebintu byebawa ku ground tebikwatagana na ability yaki ya mwana. I wish you the very best, but I'm calling upon all other municipalities, all other districts. Come and learn from us. We have laid a strategy that is not existing in Musiyonna. Mu Uganda, fe tusoose okutandika ekintu kino. Nabo tubayite bajje bakole ki batulabireko. Advisinga mwaka guno tuyingidde nga tulina challenges, pandemics, tulina mpox, tulina Ebola, tulina cholera. Naye byonna tulabye ng'ekisookera ddala we have to tulina okumaintaininga sanitation and hygiene obuyonjo. Njagala okubasaba tuzeewo SOPs, tuzeewo okunaaba mu ngalo ku exits zaffe ne entry zaffe. Twagala okwebaza mu government schools, UNICEF yatuwa washing facilities, tuzizeewo. And even the inspectors who are coming to school, let the safety and the hygiene and the health of the children be a priority. And even the teachers, therefore, look for those SOPs. Let us reapply them. Ate babadde bagamba washing byonna. Naye committee zaffe ziddewo. Buli ssomero libeere ne committee ngeyo health committee. It is headed by teacher in charge of health parade. Health parade twazirinanga edda bakebedde enjala biki, but health parade is like, are you okay? Are you safe?
don't you feel malaria? By health workers tubayita okujja nga naawe teacher otaddemu ki input to forming committees affe whereby if they come to inspect our schools they should ask the committees to share with them how have we overcome or abaana obakoze eki oba those diseases and we shall work together and ekisinga obukulu is awareness tutimbe let us have a talking compound telling abaana how can we avoid monkeypox, okay? How to avoiding Ebola, and let us encourage abaana baffe to inform. Actually, bote bamanyi gambo inform, bamanyi gambo report. Buli gwalaba, munange mulaba alimu akakola ki? Leero yazze amaaso gamyuse. Dduka mangu ogende wachi ewa teacher. Ate teacher bakuleetera omwana oyo tomugoba. Tigolabika amaaso go buli kaseera gabeera mamyufu. No. Report to the high authorities. Bamutwale wa health kubanga omwana oyo bonna omugayalira agenda kutta community yonna kitegeeza bati bajja kusoma naawe wennyini tojja kukola n'olwekyo ekyo tukikwate n'amaanyi na guno omwaka twefasayizinga besides academics twefasayizinga children safety and well-being n'ey'abasomesa